إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. bakadde bange abalungi ab'ebitiibwa abaami abakyala abantu bakatonda mwenna twebaza ekitiibwa Allah jalla wa ala weyakkiriza n'atuwangaaza n'atujja mu budde obw'emisana bwonna bwe tutambuliddemu okutuusa mu budde buno bwe tutandise obw'ekiro. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atukuumye emisana ate atukuumye n'ekiro, atuwa obukuumi bwe, atukingirize byonna ebiyinza otutuukako mu kiro, era atukingirize abalabe, atukingirize shaitan, atukingirize ebizibu, abatemu, buli kyonna ekiyita ekiro nga kya bulabe. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga akitukingiriza, atuwe obulamu obulungi, atuseeko obukuumi bwe, abeere nga atuwa ebirungi ebiri mu kiro, atukingiriza ebizibu ebiri mu kiro. Programu manya obusiraamu mwe tutambulira olunaku luno olwaleero. Olwaleero tulumanyi nti ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi gwa 8 omwaka 2022 nga tuli mu ssaawa ziri essaawa 5:12 ne sekendisi 59. Olina Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Kitatta, mutabani wa Haji Hamisi Bali Kabega Kitatta, muzukulu wa Hassan Kitatta, muzukulu wa Nyindo Kyezira, akamotoka asama wali waffe mu Kidda Masaka nga we tusinziira okubanga ate gye tuva tujje wano mu studio za Pal FM 107.9. Olunaku luno olwaleero ntudde wano si ku lwange, wabula ntuddewo ku lwa muganda wange, ku lwa mukadde wange Sheikh Hussein Muwonge ataliiwo, ayatambuddemuko naye nga tugenda kutambula ne mukadde wange Sheikh Omar Kasule nga tutambulira mu programu Faraidu. Tegeera faraidu ino gitegeera, oyagala toyagala ino gitegeera, kubanga teeka mu mateeka ga Allah okubeera nga tumanya omuntu bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi biki ebitambula, maali gyalese etambula etya, bweba maali nga bingi mukadde wa sigenda bisonsula, wabula kamuwe omukisa mmuteere omuzindaalo atandike era abeereko nekyatunnyonnyola inshallah. Sebo Sheikh tusalisa okulaba era nsaba Allah akkirize akuwa obusobozi tutambulira wamu inshallah. Alhamdulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyi matenda amajjuvu yatukumya okutuusa olunaku olwaleero, ate natuwa obusobozi okubanga tuli mu abo abasembedde okubanga tuweereza ekyettiika kyetuteekeddwa okubanga tukola niyabatan ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa obwatukwasibwa omubaka waffe sallallahu alayhi wasallama, kubanga yaliko ebigambo n'agamba nti falyuballighu shahid al-ghaib. Gwagenze mu kiraasi n'osoma, genda ate otuuseku yatasobodde kutuuka mu kiraasi. N'olwekyo akkiriza mukadde waffe wenna ali mu maaso mu garedi yawo atuwuliriza, ntera nnyo okubiriza nti akakalamu kabeere kumpi, ekitabo kikubeere kumpi, n'oyo gw'olaba nga obaoliawo yeerabidde osobola okuba nga omujjukiza, omutegeeze nti akaseera ak'okuba nga twejjukanya ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa ke kano kennyini ku Pal FM 107.9. Butereevu tuba tuyingiddewo okubanga ate tutambula n'obusika bwaffe okuba we twakoma, nga twasembayo nga tulabye aya bwe mba seerabidde yakuna mu aya ezoogera ku busika, ye aya eyali ey'11 mu suratu Nisa, gye twajja tutematema obunyomero obw'enjawulo okusinziira ku nnyonnyola y'omumaka ya mukama waffe Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam, wamu ne amateeka nga Allah subhanahu wa ta'ala we yagassa mu Qur'ani ekitiibwa. Akkiriza olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunula ku aya ey'omukaaga, no yakutaano, aya eyakutaano gye tugenda okubanga ate tuyingira tutambulireko insha Allah.
eyo nno ye aya ey'12 nga bwe twagamba. Teweerabira nti akajegere katambula kagamba aya ezogera ku busika obw'eddiini y'Obusiraamu ziri 6. Twasooka ne aya eziri mujmal, ezo ezitakuwa clear oba direct explanation, tezikuwa bulambulukufu mu kukunnyonnyola ku nsonga ezikwatagana ku busika, naye nga zirina kyezikulazaako, zatandika zikulaza. Ate aya ezaddako ne zijja nazo ziri 3 ne zibeera nga bwe zityo zikunnyonnyola kutemeratemera abooluganda oba abasika n'emigabo egyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekateeka mu Qur'ani ekitiibwa. Entandikwa yaffe bwetyo wejja okubeera aya gye tugenda okutambulirako ya 12 Suratu Nisa. Qur'ani mba mmanyi nti mu kaseera kano ekuli kumpi ekusemberedde awo wennyini. Twasembayo nga tulabye obunyomero obulikondo obw'enjawulo obwali mu aya eri, ate nga tukyayongerako bwe tugenda okwogerako saawa zino. Aya yakulembera gye twatunulira okusingala ddala ennyo waliwo kye bayita nuclear family ne kye bayita extended family. Ebintu ebyo bibiri njawulo yaabyo etegeeza nti bwe tuyita nuclear family tuba twogera nnyo ku maama, taata n'abaana be bazaala. Be yasinga ennyo okwogera, naye nga newankubadde bwe twali tugimaliriza wansi waaliko obulikonda bwali bubiri bwe twannyonnyolako. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaliitamu abooluganda ab'omugenzi bwe babeera nga bazze nga ne maama w'omugenzi waali, obusika bwatyo Allah n'abutunnyonnyola. Era tugenda kweyongera mu maaso okulaba ng'ate twongera ku ekyo kye twakomako ku aya eno ey'12 Suratu Nisa. Maji tuli ffenna, agamba Allah ekitiibwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. صدق الله العظيم. katukomewo shekhe atutemeretemere ayeyo insha Allah. Twegatteko baba aliko mwana twegatteko